Kimanyikiddwa bulungi nti abaana bye bimu ku birabo Katonda byagaba era ng'obufumbo obutaliimu mwana bubamu ebibuuzo bingi so nga n'olumu kibuviirako okusasika. Wabula nga yadde guli gutyo ate waliwo abakazi abamu Katonda baawe ezzadde nga tebamaze na kutuuyana kyokka nga olufuna embuto ate ne baziwawankulamu ate abalala olubazaala ne babasuula kasasiro nga bano mbalaba nga batemu abatasaana kutenda Fidel Adolf Hitler butemu nandi kibamusingako olw'ensonga bo battabateerwanako. Leero tusazeewo okunoonyereza ku nsonga eno tumanye lwaki omuwendo gw'abaana abasuulibwa mu Kampala n'emirirwano guyitiridde nnyo. Okunoonyereza kwe tukoze tukizudde nti abaana abasuulibwa buli mwaka mu Kampala n'emirirwano bali wakati w'abaana 40 okutuuka ku baana 80 buli mwaka, ekintu ekyeraliikiriza ennyo. Tutuukiriddeko avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu disitulikiti ey'e Wakiso, Maria Nakazibwe, onatutegeeza nti mu bbanga lya wiikisi 3 zokka bakalondamu abaana abawerera ddala 5 nga bano basuuliddwa mu bifo omuli emigga, amaduuka g'engoye awamu ne kasasiro n'ebifo ebirala. Bamusuula mayanja mu mugga era ab'ekyalo bamunyulula mayanja. Bwe tutuukidde mu kifo kino tusanzeewo n'omwana eyakalondebwa ng'ono wa nnaku 3 zokka nga yasuuliddwa maama we mu dduuka ly'engoye ne yeefuula agenza okunona ssente ku mobile money ate akubiddwako kya mulubaale. Mukyala yazze mu botiki yange ssaawa nga 7 awo kati n'afuluma ebweru ne mugamba botiki ezo neeyo yiyo mobile money n'eno n'agamba mbadde njagalako n'ennaanansi simangu yaŋŋambye na biki n'enva agende lumu ewaka alinnye lumu booda. Mu mawulire gaffe gye buvuddeko tuzze tukulaga abaana abasuulibwa mu bitundu omuli Bulenga, Lungujja n'awalala nga bano baazuulibwa abayise nga bafiiridde kasasiro n'abalala ku mabbali g'enguudo. Mu ssemateeka wa Uganda essuulu eya 59 akawaayiro akaanamu 3 koogera ku mwana abeera alondeddwa ng'era naye ayina eddembe lye okufunira oyo omukuza singa abeera n'obusobozi. Wabula nga waabeera aweereddwa omukuza busigala nga buvunaanyizibwa bwakwata ku nsonga y'abaana okubeera ng'alambula omwana ono muli luvannyuma lwa wiikisi 2 wano ewayitawo omwaka mulamba ng'omwana tannazuulibwa weewaabwe avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu disitulikiti akola alipoota n'agitwalira kkooti n'oluvannyuma omwana n'akwasibwa mu butongole oyo omukuza n'afuukira ddala omwana we. Era nga mu kawaayiro kano Nakazibwe mwe yasinzidde n'akwata ono omwana gwe yalonze ow'ennaku 3 n'afunako omukuza gw'amukwasa kyagamba nti we wanaayitawo omwaka mulamba bakugenda banjulira ekkooti ensonga zino omwana ono afuukire ddala wuwe. Wano tweyongeddeyo ne tukyalako mu maka g'abaana aga Ssanyu Babies Home okwongera okumanya kunoonyereza ki kwe bakoze ku nsonga ezisuuza abaana. Okwogerako ne Babula Nankya Mutagubya alaze obweraliikirivu obuli mu ggwanga naddala mu bitundu ebya Kampala n'ebyetoolodde nga buli mwaka balonda abaana abasoba mu 6 nga basuuliddwa ku nguudo ne mu bifo ebyekusifu. Ssanyu Babies Home mokka on average omwaka gumu tuyingiza abaana abawera 6 abapya. Twogeddeko n'abamu ku bantu okwongera okuzuula ki ekiviirako abaana okusuulibwa era bano ne batutegeeza nti abakyala abendera mu bufumbo kibaleetera okufuna embuto ze bateetegekedde ne banoonya engeri gye bayinza okkigambamu babba baabwe nga tebakiraba ekibaviirako okubasuula. Era bano bagamba oluusi ne babalaaya abeetunda nabo bafuna embuto ng'ate tebamanyi baazibafunisizza awamu n'abasajja abasuulayo obuvunaanyizibwa bwabwe ne bagaana okulabirira abakyala. Nga bino bye bimu ku biviiriddeko omuwendo gw'abaana abasuulibwa okweyongera mu ggwanga. Kositole ng'oli yafuna olubuto naye ng'olubuto si lwa maka g'oyo omusajja mwali kati ne kimuleetera okusuula abaana omwana oyo. Wabula bano basabye bannaabwe okwewala omuze guno ogw'okusuula abaana kuba kino kiba kikolima okuva ewa Katonda kubanga abaana birabo bye byagaba. Nze Kiza Peter, KSTV, agaleero.